Onaku lwali twagala tukube tochi mu Bebe Cool big size. Extra. Twagala tumanye butya bwayimiridde. Omulaba ota side eyo. Nega tugenda kukuwa. Fenga bwe tumulaba. Bwayimiridde sawa zino mu ndongo. Bebe Cool tukiriza nti yomu ku basajja abatadde etofali ery'amaanyi. Mu music industry ye Uganda wano. Abingi byakoze, concerts ez'amaanyi azikoze, akasente akakoze, erinnya alifunye. Bingi byakoze nyimbe zakabya zikoze tukweza nti weziri ennungi zakoze erezi mukoledde sente era ensonga lwaki tumumanyi naye banga libatambudde eri emyaka kati tugenda myaka 10 singa 25 sofa bali mu kisaawe bayimba okuva lwe batandika gye batandikireeyo so endongo bagikubye buli kimu kikoze nti naye bwe tutunuulira essaawa zino Bebe Cool bwe tutunulira music engeri gyakyuseemu netunja kati abaana abaliwo ne music go bayimba na bichwe na bana nengiri gye batambulamu Bebe Cool ono achaja mu mulembe guno mu music omulembe guno achagujamu abaana bana abaze achabajamu music gwayimba yo agwanidde mu kifaananyi kya Bebe Cool go tumanyi big size era bwabanga gwasobodde okuyimba aso competing n'abaana bano abaze sawa zino nga ono mlenzi yakubye kiyimbo ono Grenade official bakita babandana n'abana bangi bakubyawo nabye babitusi nabo balesa kayimba akefudde ekitalo ku TikTok okwo akeeta simanya obulungi bunnuma yaman tutandikirawo Bebe Cool omuganda agamba nti olweyo olukadde lwe lumanyi okwera ensonda naye ndowooza kigenda kyukamu ate ku big size extra large ne top 3 bali boyogedde wonna Dr. Jose Chameleone Bobby Wine naye nga tutunidde Bebe Cool nga yo omuntu ngenda sooka nzirukeko mu Africa yonna oba ne mu nsi yonna okutwaliza awamu oba otunulidde genre za music engeri gye zitambulamu nti bw'oba olabye Nigeria twalina ba Two Face Dibia ba P Square Paulo Okoye ne Peter Okoye nti nabo baali bakabinnya ebiseera ebyo naye twatuka ekiseera nga ba Wizkid be baliko okitegeera nabo ne babeera nga bakakanye nga tebakyalina kye bagamba ggwanga African Queen buli omu yayimba you are my African Queen ne bakubira ddala buli kimu ne bakikola abavubuka ne bakwana abawala ne tulaba bagundi ba Burna Boy kati saa zino nga be bakola ki be baliko kati katudde ku Bebe Cool abikoze ebisinga obungi ebimwetagisa okubeera nga tumuyita legend nga ye Gagamel extra large abikoze bingi nnyo naye ndowooza oluyimba lwe yakomako okubeera nga ayimba bwe mbaseerabidde nnyo love you everyday so n'ennyimba zakubye yawe endalaawo n'ennyimba zakubye endalaawo zibadde nnungi anti laba naawe ozirowolereza bulowolereza gwe zimentioning mpayo olumu bbiri nga z'amaanyi nga tufudde ku love you everyday ennyimba weeziri zizze zonna zizze zinyegenyege zaani zonna nga tanatukana kunyegenyega n'ennyimba ennungi ezirwawo zakoze luliwa weziri kyoka batogoberera tanti nawe kikuwa dadi time okubeera ng'ogirowooza lwaki love you every day akativa kalina we kaakomera ddala nga tekakyalowooza wasibuka weyo babambi amayamba bongo mabongo weyo ya mabongo wasibuka waya imbinyo yali kati kakubulire kino oyo omusajja endongo yona yona ng'oggyeko oluyimba lwa love you every day yajja nga agipushinga bupushinzi nga waliwo sources endala ezikolebwa so ate zino ennyimba endala zeyakubanga eri emabega tezaali nga tezipushingwa lwa kasente okitegeera kyengezaako kugamba nti yatuuka ekiseera muyimbi mulungi nnyo naye otuuka ekiseera nga tokyalina nnyo kipya kyoyinza kuyiiya kyoyinza kuleetera abantu nti tukutegedde in and out ne tukutegeera nti kati Bebe Cool yono kyono kyayimba kino kyekino ate yengeri gye yajja nti ye brandinga nnyo mu katiba ak'okubeera nga message songs azirina naye nga si nnyingi alina nnyo ennyimba eza enjoyment ez'amasanyu atambula nnyo ne hashtag ekintu ekibeera kiriko nti nyegenye naye n'abeera ng'akibuukira eyo regime ey'okubuukira ekintu ekibeera kiriko nti tuli babandana nti negendedde nkoze eki y'abaana bano ye tagisobola nga y'omuntu jenga ye big size extra large oba otegeramu nnyo kyengezaako okugamba ogezaako okunfuna nti competition ennaku zino eri so y'amaanyi nnyo wadde neeri yalingawo
naye ate eno eriwo ssaawa zino y'amaanyi nnyo nti kikwetaagisa okuthinkinga ennyo kuba erimu abavubuka bangi nnyo. Industry yali virgin okusookera ddala wali eri ng'osobola okumenya abayimbi 5 n'obamenyera ku ngalo n'omanya nti Eagles Production eri wali n'omanya nti Afrigo Band eri wali Bebe Cool Abdulmulas nga oba mentioninga naye kati buli nyumba buli maka mulimu omuyimbi ate nga abayimbi abo Babebe Cool we bakoleranga ennyimba zaabwe nga bakola video za binzaali n'akola video nga yabinzaali era naffe netugitwalira waawo n'akwata Vixini ne beetooloola obumuli ne beegoba abo bamayinja ne beegoba ng'olwo video ekoze eki naye tubadde tumanyi nti Bebe Cool y'omu ku bayimbi abakyasinze okola video ennungi anti kyengezaako kugamba kyekino nti kati kino akikoze luno luvannyuma nnyo era lwa competition ekizze naye nga wali eri baali tebamenyeka oba olabyeko ennyimba za Bebe Cool zino number 1 ya bandem badman mizanene bwe yakolera n'ezo zifire anthem we bakolera ezo zonna zifire anthem ezo walaba ng'ennyimba ze nga video ze zonna zaali zabinzaali nti naye kati zino upcoming ajja ng'alina oluyimba lumu naye ng'akoze video ya sente na sente nga muzigo na muzigo kati gwe omuyimbi omukadde kyotasobola kukola ojja gamba nze nteekemu zino sente mu luyimba olumu jjukira baabasajja baali bakoleranga ka budget katontono bapresenta babakubiranga ennyimba lwa mase nti awo nazze muyimbi wakabi kamuyiseewo naye kati saa zino oba olina okuteeka mu video olina okukola audio olina okukola promotion nga y'amaanyi olina okwetega TikTok olina okukola buli kimu kyonna ekisobola okubeera ng'endongo yeekola ki etambula eyo competition tebagisobola nti omuliro mungi guno obwana bubaleeseeko omuliro munnyo tebagusobola pressure ogenda ziwulira ne ulcers nga zeeyongera n'ekirala kye tuliko nti oba oli awo Bebe Cool y'omuyimbi eyasalawo n'atulaga side ye gye yali aliko nga ye omuntu n'agamba nti nze nja kuwagira ekibiina kino naye ekyo ekintu nakyo kyamuttattana kkiriza oba gaana senga yali akiyingiddemu ng'alina kyabala nti njagala bwa president oba bwa minister oba bwa vice president oba bwa speaker well and good nga bwolaba principal nti ye bwe yakiyingiramu yalina target audience ye NUP era kati ye president flag bearer naye ye Bebe Cool ye yajja ng'alina omuntu gwawagira era akalulu ekaggwako nga mubalako kasente kuba luseke era akalulu ekaggwako n'endongo kkiriza obagaana mubeeramu abantu abamu nga bakuwagira not because gwe Bebe Cool naye nga bakuwagala gwe omuntu kati obako kyobalaga nga ate boosi kibawagira era bekola ki beesala era ogenda okuta oluyimba ogenda okuliramu era complain nga zijja nti oyo weenaale mutalina kyatugamba oyo wagundi ekyo nakyo kimuzizza nnyo emabega naye omuganda agamba nti ekitava ku ssengejjero kifuuka wanki nti osobola okubeera empologoma all 20 years ng'oboggola naye otuuka ekiseera nga kikwetaagisa okwewummuzaamu Bebe Cool nga ye alina abayimbi baleese simanyi oba abayambyeko in which way naye abamu tubamanyire ku Bebe Cool twalabako Rema Namakula twamanyira ku Bebe Cool idisike oba yalagawa simanyi byasiba bikutuka waliwo omuyimbi omulala bamuyita Loni yalinga mugagameeraawo Loni ye Loni mulindwa ye Loni yandi bikoze biti ali awo bwatyo waliwo mutabani we Hendrick Sali nali ndowooza nti tufunye replacement egenda okubeera ey'amaanyi ennyo eya tabu eya Bebe Cool omwana mufaanana omwana mu njogera omwana mu style naye mu nnyimba simanyi nali ndowooza nti Bebe Cool ono ennyimba zino zatandise okubeera ng'ayimba zinyegenyege eziganya okubeera nga zikwatayo olonabula betwerabidde byaleeta ate ne bagwa bakiwoko abo ekyabagobya kukuba luseke baali baagala ate kudda mu kunyunyunta mamazu temujja kusobola nti otuuka ekiseera nga gwe omuyimbi tokyalowooza nnyo nti weetaagisa amagezi ago g'olina ogapassing through eri abalala tulabyeko wano bwe tuba tugenzeeko mu Nigeria waliwo ono omusajja gwe bayita Don Jazzy Don Jazzy agulumiza abantu bannyo batuba Savage awo tetwandibategedde because of Don Jazzy nti bakoze record labels ez'enjawulo okubeera nga baguluminga ba Wizkid nga baguluminga abaana bano nti bo bayimbye naye tebakyalina nnyo kipya kye bagamba ggwanga kabaleeta abaana bano babateekewo
ukitegeera bateekewo kibayamba kusiga ennyala bwe nga litambula ngabula banidda mani platinum zibakoze kye yakoze kati ekyo kisobola okubeera nga kikuyamba nga ggwe omuntu osigala ng'oli relevance mu bantu nti buli we boogera ku drekali nga Waikibenda ajjawo naye kati kasitabeera nga tebalina gwe boogerako kati gwe ojja kubeera ng'obulira ddala mu bantu amaanyi tokyagasobola galiwo Steve showbiz mwakoleranga kwati showbiz zakyuka tojja genda olinnya emmeeza nga bwe baazikolanga tokyasobola okuze olina abazzukulu balina ekifaananyi mwe bakulabira nga ggwe omuntu ebyo tokyabisobola kati kyasobola kiri kimu kwata baana kola record label kola biki ebyo grooming abantu bw'aba asobodde nti ayagala kuyimbayo kufuna basongolwriters balungi nga bwe yafuna kugundi Mike Gundi ono yamukolera oluyimba lwa Love Everyday yani oyo omusajja erinnya ndigana ne linvaamu songwriter yamukolera oluyimba lwa Love Everyday nti afuna basongwriters abalungi waliwo ebiseera ebyo Gundi bwe yamuwandiikirako epas yamuwandiikirako ne Nisenwe naye namuwandiikirako naye oluvannyuma Nisenwe bamugoba misinde ti Nisenwe ennyimba zawandika za kikadde mpandikira old fashion Nisenwe ne bamugoba neki n'ennyimba ze nti Bebe Cool aba asazeewo n'agamba nti kanjiyeyo ku luyimba talina kwevuga supiidi oluyimba aba alina taking a long time alowooze kiki engenda okugira muwandiisi kyagenda okuwa abawagizi bange banaakirya kigenda okujja mu myaka gyange gino 5 gye ŋŋendamu oba gye ndimu kinaasobola kuba katikiriza obagaana abawagizi ba Bebe Cool si yeffe naye alina lugimu ye alina abantu balina ne bapresenters be alina n'abawagizi be abamusuubiramu ekiri extreme tebajja musuubiramu nyegenye kati oyo byakubira ffe kati ate naffe tulina bamudula nti bamudula ate bakitukubira nti bajja nagamba nti balo mwana kyo yazina nti bakata tujja gamba mudula yakikubye kati Bebe Cool wanakiyimba tujja gamba yeeyiya tali mugundi yaffe naye bwajja n'ayimba oluyimba nga lulungi n'agamba nti byolaba bino ntuuyo zange ndi mukozi nkola nnyo kati awajja okubeerawo audience eri emwagala emusiima egy'omuwero kaminga oba ogeza anti naye akugamba nti tezitunda zitya nga ate zisobodde okubeera nga ate zino za wiiki ennyimba zazaakuba za wiiki si za mulembe gwe okwo kwe bayita okwevuga supiidi nti kamiyoni yalina ekintu kye yatukubisa wali eri yagamba nti munnayinza oba ekyo obwongo bwange tebukyakola nnyo kanonye ku lutalo ampandiikireyo amugattegattemu awo Yaledi ajja nkubirekubiremuuka awo kati Yaledi musajja mukulu asobola okuyiya lutalo musajja mukulu asobola okuyiya ne bakola forever n'atambuza kamiyoni ye atufuga omwaka ogwo gwonna n'atubeera nga ate bw'otunya kamiliyoni ye ayimba kike nti tolimulya nti ate akyuse akubye kati nga Bebe Cool byakuba nyegenyege bugamba olwa nti ye asigala mu leni ye tabuukabuuka yes nti Bebe Cool nga ye omuntu ekisooka muyimbi wakabi nnyo ayimba bulungi nnyo naye amanyi naye okubuukabuuka nti omusajja we wakuzza mu reggae wano mu Uganda be bamu ku artists be tulina wano nga bakuba reggae omulungi ennyo nga bayimba bulungi nnyo alina amaloboozi ga twisting alina amaloboozi alina liri eddoboozi erya kowa nabeera n'eddoboozi lino eryo you make me cry gamba musajja omulaba nga muyimbi naye kati wano we yatuuka atagala anoonya nti nange kankubeyo olwa wiiki nange kambeere nga Liam Voice nange kambeere nga John Black of which tajja kisobola Abaganda bagamba nti emito emito yajugumisa ekibira naye ndaba ng'ekibira kyaffe ennaku zino ekiyugayuga nti abasajja bano tetubalabiddeeko nnyo kyamaanyi yes bamentaliza abayimbi banyo ne babalabirako ne bayingira industry eno naye tebalina legasi gye batulekeddewo omukululo ekintu ekyo kinnuma nti Bebe Cool alina studio baagimuwa gavumenti nga y'omuntu naye studio eno simanyi nnyimba mmeka ze yakafulumya zeefulumiza nti abaana bali mu gagamero oba tayito bagitwala butwazi nti gagamero nti just linnya bunnya nti tebasobodde okubeera nga bayamba abantu bano abaana bano beefudde nnyo bonga ku bo ekyo ekintu si kirungi industry yaffe eba tesobola kubeera ng'ekula nakunyumizaako story wano nti mulimu abayimbi abamu nga akasente bakalina naye gye baakoma okafuna
nokanyweza mu ngalo tebakazaayo mu ndongo gye baakajja of which business yonna yonna yeetaaga kubeera ng'ozzaamu Bebe Cool we naamuweera plus kwe kubeera nti video akola nnungi naye video akola ziri expensive ate audio n'abeera ng'ali wansi nga tebigatta kola video nga nnungi n'oluyimba kwe lutuula nga nalwo lwakabi kuba bo bakimanyi bulungi nnyo ekyaba making nga si videos nnungi yalinga audio twabeerangawo wano ne tukuba oluyimba mwaka ku mwaka abaalingawo bapresenta abaselekita bajja tujulira nga bakuba oluyimba nti giya nnene naye nga tulina video nene lutambula nga telulina video kino ekintu kya video kize luvannyuma nnyo kwagala international kubuukira international kola biki naye international osobola omukuba n'oleeta ne BET naye ng'okikoledde mu local way wano Dirisa Musuza Kenzo tayinza kugamba nti video ye eya sikyalose yamuleetera nti yali yamanye kiri awo obujogoli obuli awo nedda buntuntu buli awo bwe butyo amaanyi agasooka kowa energy esookera mu audio ekyabayimbi kye batamanyi video ejja luvannyuma nnyo kwongerezaako kuddusa misinde oluyimba luno lusobola okubeera nga lugendako mu nsi endala basobola okumanya nti ono ye Bebe Cool ono ye gundi naye amaanyi bwe bogatadde wano kati Bebe Cool alina producer bamuyita Loni on this one yes Loni mulungi akuba bulungi naye yeetaaga akyuseeko mixing okuba producers ab'enjawulo waliwo ba producers nga yasobola okutegera Washington yakolera nnyo Bebe Cool ennyimba nga z'amaanyi era ne zikuba wano oba ojjukira bulungi nnyo Pademan yakolerako Bebe Cool ennyimba nga z'amaanyi ne zikuba nti boddayo ku producer ow'emyaka gyo mukola ekintu nga kyekyo wadde oba oyagala kutestingako kuba n'abalala ababeera baliwo abapya naye tajja kutegeera nti ne bali nabo baggwako bakyasobola nyiga mapeesa bulungi Misa Kite yajjayo endongo bw'ogamba onaabe wa Pademan nti yatukuba wano ne tufuggaza bubi nnyo bw'ogamba okwekiririzamu kikulu tiyatufuga bubi nnyo wano baproducer be bamu be mugamba nti bakola ki baggwako si kyekyo naye teyatufuga bubi nnyo wano nti bw'okola n'emyaka gyo gikutegeera bw'oduumira naye asobola okugamba nti Bebe Cool endongo nti bano baproducer be tunyooma mbu baggwako ate be balina ekinyusi kyo be bakutegeera be bamanyi nti eno nooti Bebe Cool asobola ogikuba ono omwana omuto ajja kutya gojjomuwa order kola wano kati olabe ekiriko kya nyegenyege naye oba tumuwadde budde yes kwemalayo kukolera kyateekeddwa kukolera nti Loni muto nnyo ku ggwe yes mulungi naye muteekewo alikodinga Endrick Sali yeyo levo ye alikodinga Endrick Sali ajja kubeera ng'amukolera kirungi nnyo ekisingako gwakutya akutya Uli gwembali ngamba songo wete bamita Michael Fingers nti bwadde ku basongo writers abo bwe batyo basobola okubeera nga bakolera oluyimba olusobola okubeera nga lukutwaza omwaka ogwo mulamba nga bwoli notabeera mbana aba kalubakati basongo writers between ennaku zino ab'ennaku zino abagira abaana bo bayiya bo balungi bayiya naye kkirizo bagano oluyimba luba lwa mwezi kituufu bakuwa oluyimba nga lwa mwezi terusuka waawo era waba kuyambye nnyo ne lukuba omwezi oba olina okumwebaza kati ate bano Bebe Cool twabamanya nga bajja nga bakuba mega hits ng'ennyimba zirwawo kiri ekyabaliikirizanga ekya showbiz tekikyaliwo nti Bebe Cool yabeerangawo n'alwanagana ne Bobi Wine ne Chameleone oluyimba ne lutambula naye kati gw'olwanagana naye akulabira wala eri n'okula mukuze bw'oba ng'oleetawo ka bato ng'oli agamba nti nze ensonga ezitalina makulu sezewa makulu kati awo oba ofulizinze onoonya kwewekwatakwata tewakyaliwo so olina kuddayo ku drawing board n'omanya nti kati old fashion yaggwako waliwo trend empya naye ate sijja kuyingira mu eno empya ey'abali ya mu voice ba John Black kanjikube mu gundi yange mbalage nti olina otulaga machuwa nti goli legend era you deserve to be called a legend kofulumya oluyimba nga luli classic nga lw'amaanyi waliwo wengenda okubeera nga mpeera point abayimbi abamu basobola okubeera nga bamaintaininga ekintu kino nti nja kwebaza nnyo papa Misa Kisemakula nze mwogerako nnyo omusajja oyo nti ateekinga time ye bw'oba oli awo mu bayimbi bonna bolaba babbandi tuba tugenzeko mu bandi y'omu ku musajja akyali relevance mu bantu nti tapapa alina akayimba ke bakayita besti
naye katambula bulungi nnyo kalungi nyera kapya era bw'okawulira owulira nga kirikiriya kati bano abasigadde abalala bafulumya ennyimba nga tezenkanankana n'amayinja ge balina ba 5-star generals naye nga jinja z'abakulutu zendabira ddala nti 5-star tukusuubira okubeera ng'ogenda fulumya akatima nga k'amaanyi bano Museveni byateekawo mu byokulonda waliwo aba LDU ab'enforce bagundi abo bali awo simanyi baba enforcement simanyi babayita batya batabani be badaleetawo naye nga kale tunyere nnyo kuba LDU oli 4-star general naye nyimbo imba za LDU naye ofulumya za LDU taking a time teweevuga speed byokoze obikoze abantu bakumanyi almost Uganda yonna ekutegeera siraba kiki oba weevuga speed siraba kiki naawe oyagala oti oluyimba mu wiiki naawe obeerenga abayimbi abalala olw'okuba olaba abantu lutala akutwalaganya naawe kogambe nti koyingire mu studio gire tojja kisobola otuuka ekiseera nga tokyasobola amagumba nga gakooye ekiwanga nga tekikyalowooza nnyo wali we walowoolezanga ng'oluyimba lugira kumukumu kati tebikyasoboka byakuyitako kati take your time funa ba professional songwriters abalungi funa ba producers oluyimba newe lumalayo omyezi 6 nezira lindowooza nti Bebe Cool bwabanga na studio kati eyiye enungi ennyo alina kamera zezikwatira video zindowooza nati kati awo yalwadde asinga n'okukolera ennyo okufulumya ennyimba ez'akabi kwevuga speed kwagala kutambula na competition n'omulembe nga tosobola kugujaamu yes kinabeera ng'omukadde bw'anaayambala empale tugeze nga ya damage nti oba olabira ddala nga mukadde weevuze nnyo speed tojja kisobola myaka 5 oli mu damage nawe oyagala oyambala egundi zino zitupisi zino eza gundi eza jampa nawe oyambala eyo obeere ng'ovimbiramu eyo egenda kukuba ekigo togisobola nzito ebbugumu lyofuna libeera ly'amaanyi buli kaseera oba oyagala onye kacaayi akawungeezi onye ku kacaayi ku makya akacaayi kabeera nga kacaayi tojja bisobola bintu by'abavubuka muvubuka asobola okumalako olunaku lwamu atanywedde kacaayi naye kati gwe obwongo obutandisa okubeera nga busaba akacaayi tukize tugane obokilokinze akacaayi mutundu nywa waaki njagala ate nga gwewulira gwokola bakampa kacaayi gwenkagalira awo okitegeera ekintu ekyo nti myaka 5 byokozeeko oba obikoze bibeera byakuyitako tokyalina nnyo kyamaanyi kyogamba bantu yamba bazzukulu bw'aba mutabani wasazeewo okubeera ng'agira muyambeko bwe kiba nga kiganye muyingire mu keeke muyingire mu bizinesi ya keeke ekola era gira bagirimu mukyala bwafumba ke amubanking amongeremu amaanyi kuba anonya akatale akayigge kijja kutambula bulungi nnyo omuganda agamba nti akuba owuwe kati neyo saidi B nayo weeri Bebe Cool muntu waffe naye bw'aba alaba nga waliwo ekisinga kati okuyingiza mu family sente kyabeera benyigiramu bayingiremu ekyo bakanye mu ekyo kuba ZUENA yagezaako ebyokuyimba nti owa boda nebigaana dintikitiki twagala kusiibula toyaze ng'emboozi bwetu bwebadde bye twogera nno wano ffe tuba tukuba ttooki tuba tetulumbye muntu mulala yenna abantu bamanyi okutulumbalumbawo naye nga kigendo tekiba kyakulumba muntu mulala najja sikuba bukuba ettooki tulabe ddala kigwanidde oba nedda abantu abamu batya amazima naye nga amazima gasigala mazima kale twagala kusiibula ate nga nyongera okukubiriza ogenda kukufiitikira awo ku Kyebusaabala bw'ova ku Sherokazi ng'otandisa Ekyebusaabala ku Sherokazi ku ntebero lyawo otandika Ekyebusaabala bw'oti ng'okava ku Sherokazi nga tolanda kutuuka eri mu junction nga kunasinga omwo katikati awo waliwo kalina eri ku mukono gw'ekyemmanga okuli amaduuka amayitirivu ennyo so waggulu mukalina awe wali Fit Club nno bakola ki Fit Club balina sauna balina massage balina steam bath bakolerawo aerobics gym weeri ndooza amanayo mbadde njogedde wamba ndisinajogera n'ebirala byonna genda waawumuze ku bulamu genda osale ku masavu genda okole training genda okole edduyiro obeere nga obeera fit omubiri gwo gubeere mulamu bulungi nnyo teri kisinga kukoma bulamu na mubiri gwo
kubeera bulungi nga kukola exercises oba kukola dduyiro so genda awo awajja kuyamba bulungi oli executive si kifo ky'abayaayi kifo ky'abantu bavunaanyizibwa kyanga ate nga kisoboka ebisale bisoboka bulungi nnyo affordable so kifo omukulu yakitukolera bulungi nnyo okulaba nga tukibeeramu watali tabu yonna so mbabuulizaako bonna side awo mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan naye akasembayo reggae ye music owa message ate akubibwa nnyo abakadde abakuze mu myaka bebe cool aba ayagala anywerereko ne muka reggae ako kuba akasobola